full figure lero akiguddeko bibino Janet Museveni kyamukoze tajja kiddira ate ng'omwana wa jjajja Ichuli uno mukuletedde ebibi nnyo n'ebyasse girinya mu kuziika bibino bikaabya kale katugende mawulire gaffe agaleero nga sibalwisiza ka video madde nsabo kampeleka like mu mutima omulungi kaberenga kasobola otambula katukire omuntu yenna yandagadde okumanya kweno information Hajjati Kalodwa agamba jjanga kulomba edduwa namba eri yawe 67 mukubire aberenga kuyamba kale katukire mawulire gaffe olunaku olwaleero kakalaamu ndooza mwena mumanyi wa Uganda byogere yagenze wali n'akyalira ono omwana jjajja Ichuli gwe yasuubiza okola ki okulabirira mpaka wamala ki university era ngono omwana ndowooza mumulaba mu katambi awo gwe wena alina obuyambi bwamene omwana tolina mulekulira cause yali ayagala okusoma era yali yakiragaani yali yakiraga jjajja Ichuli ka video ngenda kakuplayingirako n'omwana muwulire ndowooza ye muwulire amagezi gaalina cause kana kato nnyo naye ndowooza mu ka interview ke mwalaba ke yakola n'omukulu Vicky exclusive yalagira ddala she's very mature cause bagamba bali mu P3 P4 nchemanyi wali abazira kisa basolo kuveri abali mu America abali mu UK so veri nagamba oyo mwana nsolo musasulira itamu emu mwana nava nagamba nja musasulira itamu eddako nabiranga akola ki nabiranga asoma kaka nakatambu ke bambi jakuba nkomawo n'ebirala bulungi mulaba awandika bulungi bambi kanyabo so yarati wafaddayo addayo kusomera ku Good Times primary school entererwe uli mu kilasi P5 jaji yali agala obeere ki musawo wanjijanja babalwadde bamitu Aya omuliro gokka wano ku Wonderboy Eugene abagamba mu subscribing mujja kuba mumanya wamujja kuba mufuna ino information wano woka ofusanga first class information omukulu amanyikiddwa nga Nobat Events leero wabaddewo olukunganya wano mu Nakawa era nga omusajja oyo kye yakoze yakute akatambi ka full figure nga asiba Doni Asia wabula Doni Asia wamaanyi mukubireko ku bugalo yaletedde yayugumiza TikTok just banga libamusibye omusajja Nobat era yabirabye wale ku TikTok era yazina asaba Jennifer yazina asaba Janet Museveni nagamba muno bambi goe kaso tutaasako kino ekintu kikyagetegeeza nga ategeeza full figure ngagamba muno goweka mwabalina obuyinza nga bagamba muno ateranya okukozesa poliisi bbiri zaatera okukozesa obanjira okubamba akyeka inayo connection y'amaanyi nga bagamba muno asinga kozesa poliisi ya Katwe noza mujukira webasiba awe basibye Don Asia neera webasiba ne bani ba ono MC Chumi webasiba Bega Sharif webasiba Basefko era ne kooti emuje bakozesa kooti ya Makindye court noza mu kooti ya Makindye ndoza mwena mujimanye akana katambika Nobat nga atabukira Janet Museveni ku nsonga za full figure mama amanya nze Nobat Bizire amanyikidanga Nobat Events nkwagadde nnyo boyogedde ku nsonga nti mobilization CNRM oye kati nkuwa report ng'omuntu ali ku ground ate nesimba okuwa kansala yadde sasobola kuwangula naye nze manyina wangula tuvala nyimiridde wano ate nga mbufaanana ensonga yange eri very clear waliwo abakozi abaweereddwa omukisa aba gavumenti nga NRM yawadde omukisa naye bakozeseza buli ofiisi zaabwe nga bakozesa erinnya NRM batulugunyiza omuntu wa wansi case in point era njagala kuwaaba gy'oli otaase eggwanga oyita omukyala gwe bayita full figure mu ofiisi yo nga mobilization asibye abaana b'abakazi ng'akozesa poliisi y'e Katwe ne kooti y'e Makindye ewatali musango bo badda ku social media ne bayomba byabwe n'asiba abaana b'abakazi abazadde banyiivu eri NRM kakati nze nga akwatibwako ku NRM sigenda kukkiriza kintu ekyo kusigala nga kigenda mu maaso olwa mobilization yaffe 2026 tuddemu tukuwa ekibooko olw'abantu basse kinnoomu ngate ne mwenale mu structures tebaliimu mukama bawo omukisa sigadde nze Nobat Honorable Segrinya Muhammad asooka tumuveeko neyanziza nnyo mama wakiso bakungubazi bannange abali wano abakuŋŋaanya olwaleero munzikirize mbeeyanjulire nti amannya nze Segirinya Muhammad mubaka wa parliament wa kitundu kya Kawempe North gye tuyita ne mugala ngola ne balanise wanja ne batukazaako lyabakaawonawo era naye mu ddakiika ntono nnyo anaatera okutwegattako n'olwekyo tuli wano mu mbeera nga ya nnaku
naye ate ne tubeebaza bannange okubeera nga muzze obungi bwe buti okukungubagira Stuart Mutebi. Obungi bwammwe bulaga nti Stuart abadde musajja wa nsonga. Stuart y'omu ku basajja ababadde baagaliza, y'omu ku basajja ababadde babuulirira, era olunaku lwe bankwata ne bansiba yansindikira omuntu ekigo n'amugamba nti gaasegirinya agume mu kutambula kwonna mulina okubaamu ebiwonvu n'ebisiriko. Ye yeeyandize naye by then teyali mu mbeera nnungi, n'olwekyo Stuart abadde musajja wange nnyo nnyo nnyo, era kwe kubeera nga ndi wano olwaleero ne muganda ngona ne Balani era naye ajja, kubanga bwe tubadde mu kkomera Stuart we twamwogerako nze n'Alani. Alani n'aŋŋamba nti nze okugenda ku NBS yali Stuart baamugamba noonyaayo omuntu omu bw'osobola okukola naye n'alonda Alani. Alani n'aŋŋamba nti omusajja oyo ayagaliza, baali bangi abaaliwo awo naye yalonda nze, olwekyo Stuart tetujja kumwerabira. Era bwe twali ewaka nga tukungubaga ne tugamba nti okuziika obuziisi n'etutambula ne tugenda tekijja kukola. At least Stuart aggulwemu oluguudo kwe tunaamujjukiriranga. Waliwo oluguudo oluli ewuwa olukkirira wansi, era nga twagezezaako okulaba nga atulobinga meeya atukkirize tukwatagane ne bakansalazi Stuart aggulwemu oluguudo tuleme kuziika buziisi tugende omusajja ono sigale nga tukyamujjukira. Nga bw'oyita ekisayidi eyo n'olaba akapande atirisi omanya nti eyo Stuart Road, era mmanyi nti ekiteeso kyaffe kijja kuyita mugabe twalwana ne muganda ngere tuva mu kkomera n'ekyo ekiteeso tujja kulwana kiyitemu Stuart aggulwemu oluguudo. Bannabyamizannyo mbeebaza bannaayo olwa solidarity eno, kubanga mbabuulira mazima buno obumu bwe mulaze Stuart bwe bumu bwe mulina okubeera nga mutambuliramu. Tulinawo abasambako omupiira, tulinawo abakyali ku ttiimu y'eggwanga, bonna bonna bali wano. Kino kikulaga nti obumu bwe mutambuliramu naffe abali eno mu byobufuzi era tugenda kubakoppa baganda baffe, kubanga mu luzungu baga solidarity is power. Agali awamu gegaluma ennyama. N'olwekyo muli wano ku lwa Stuart naye naffe eno mu byobufuzi ekintu kino tugenda kukikoppa, naffe tubeere nga tutambulira wamu, kubanga buli mbeera omu tewali muntu ayinza kubayingiramu. N'olwekyo Honorable Naluyima nkwebaza nti ebbanga lyonna obadde obeerawo ku lw'abantu bo. Webale nnyo balina mwongere engalo Honorable Naluyima. Tewali kufiirwa kubeera mu constituency n'atabeerawo. Bannange ekyo kino si kyakusaaga. Ababaka abamu baabalonda ne babuula ku bantu. Naye nze mulaba ekaweepa abantu baali batuuse n'okungamba nti owayisegiri baali batandise okunsaba eyo abaawa nti jangu naffe otukiikiriremu, naffe jangu otukiikiriremu. Nze baali baakannonda emyezi 2 nga manifesto ngimaze, nga Kawempe tulina eddwaliro, nga Kawempe tulina essomero, nga Kawempe tulina segiboxi, nga Kawempe tulina ambulensi, Kawempe nga tulina empowerment y'abakyala ab'okwekulaakulanya. Abantu tebagamba nti katusegirinya kyoba otukolera naffe abeero jangu otukiikiremu, tutegerewo eddwaliro, twalirewo essomero, tuterewo abaawa buli kimu, then ogere mu constituency endala. Omuntu omukozi abantu baba mwagala, ne Honorable Naluyima ono mukozi, era singa tebansiba Kawempe singa ekera kufuuyirwa perfume buli lunaku ng'ewunya Kawempe. Nga mwabako eno wotegeera nti otuuse Kawempe owuira akawoono ganti ndi mu Kawempe. N'olwekyo engeri Katonda gye yansaasire n'ekomawo, oba oli wano ng'oli muna Kawempe, kasita Katonda yatusaasire ne tukomawo, ebyo byonna tugenda kubizzaawo, kubanga mmwe abalonzi mwe bakama baffe. Omuntu ekyo bw'akitegeera tayinza butatambula. Nze bwe najja nga nfuuse omubaka nali nzijjawo enkola egamba nti mumpeesooke ndye mmwe munaali oluvannyuma. Eyo enkola Katonda ama yali agireese negamba eyo enkola tekola, abaatulonda balina osooka okulya tetunaali oluvannyuma. Yensonga lwaki emiliyoni 2 ze bampeeza emmotoka nagamba kasipasiyo kange kammala kanziteeka embantu n'enzizza mbantu, so bagenda okunkwata nga nze manifesto ey'emyaka 5 nga ngikoledde mu myezi 2. N'olwekyo ne babaka bannange kyembasaba tusoosowaze nnyo abantu, kubanga abantu be bakama baffe. Stuart tukungubagira wummula mirembe, ebyakusobako Mungu akusaasire. Maama owa famire Namwandu tugenda tutambula naawe ebbanga lyonna, kubanga Stuart abadde mukwano gwaffe. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Tweyanza nnyo Mr. Update.
Honorable Segrinya ensonga bizuli. Bassebo ne bandi